mulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza Jeno Bigirwa eno special program kubanga Jeno Bigirwa tumumanyi tubeera naye ku Monday olunaku lwakutaano naye wabaddewo ekiteewalika nga Jeno Bigirwa tulina okumuyita atunnyonnyole ekibadde ku kkooti nga Dr. Kano Kizza Besigye aleeteddwa oluvannyuma lw'okukwatirwa mu ggwanga erya Kenya nga kigambibwa okuba nti nno bamukutte ne pisito n'ebiralalala nga bwe ngenda okubibasomera wano. Kaakati Jeno sooka obabuuzeeko mu ngeri y'enjawulo sebo. Habari gani wazee pamoja na viongozi pamoja na viongozi waliyo nyo Dr. Jasuzo olwaleero naliyo waliyo myezeji awalwayo nga ndi ku University of Understanding basebo ne banyawo tuze kawungeezi leero tuze okwogera ku nsonga eziba zigudde mulimu ensonga ezitalinda era ensonga zino lwaki tezirinda jjo nabadde na TVM gyendaba bagiyita NBS eriko programu ey'amaanyi programu ne bagiyimirizaamu ne batuleetera breaking news. Dr. Besigye yakwatirwa e Nairobi yabula tanaba kulabika nga nabo bamaze okufuna Twitter ya mukyala we Winnie Byanyima. So mulimu amawulire agatalinda. Yes. So kivula batuze tukole ki? Yes, tutangaze eggwanga. Sookera ddala kibi nnyo tuvumira lese kuvumirira ekikolo ekyakoleddwa okuzza omuntu nga balinga gwe bakwatidde katwe. Tadali ya mmere bamunyangudde mu ngeri ya kikolosoofa nnyo. Tukivumirira kubanga kikontana n'amateeka agensi yonna. Naye tuzze tukubaganye ebirowoozo tulabe naawe otubuulire eyo mu comment section bw'obirowoozaako. Kale bwe tutyo tugenda okutambula ne Jeno Bigirwa. Kaakati Jeno Bigirwa kkooti y'amagye e Makindye esindise Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Obed Lutale kwa limande luzira okutuusa ngenda ku z'omwezi 2 Desemba omwaka guno. Kigambibwa nti no Dr. Kizza Besigye ne munne Lutale ngenda ku z'omwezi 16 Novemba 2024 basangibwa e Kenya ne pisito nga bano bateberezebwa okuba nti no baali bagezaako okutaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga lya Uganda naye nga bali mu Kenya. Akakatu nako njagala okategeera. Era gavumenti egamba nti no Besigye ne munne Obed Lutale baayita enkiiko ez'enjawulo mu Switzerland, Athens ne Kenya. Besigye ne munne Obed Lutale baguddwako emisango 4 ng'ate gyonna nga gyekuusa ku kubeera ne pisito saako n'amasasi. Omuwaabi wa gavumenti Rafael Mugisha ategeeza nti no bano balina okusooka okwebaka eruzira nga gavumenti bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ebisinga ku bino. Kooti esoose neeyimiramu eddakiika 10 nga bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne munne Lutale baagala okusooka okumanya ekibavunaanibwa oluvannyuma basomeddwa emisango 4 nga gyonna gyekuusa kubeera ne pisito. Bannamateeka ba Kizza Besigye ne munne abakulembeddwamu Elias Lukwago bategeezezza nti no kkooti eno terina buyinza buwozesa Kano Kizza Besigye kubanga emisango egyogerwako yagiddiza bweru wa Uganda. Ssentebe wa kkooti eno Freeman Mugabe ayongezaayo omusango kutuusa ngenda ku z'omwezi 2. Twagala obuulira abalabi baffe kiki ekibaddewo era analysis yomanyi kati gwanu in fact mu Uganda gwe tulina kati number 1 awa analysis nebanga yeeyo kituufu esebo. Kakati mbaddeyo nze ku kkooti mwene mbaddeyo kakati bwe ntuuse bwenti ku geeti ne bongerawo obukuumi obw'enjawulo nga bakulengedde oyingidde mbadde nakatuuka bwenti ne bongerawo abasirikale bana aba militale ne mbatunuulira bwenti kakati ne wabeerawo ofiisa nga womanyi nti ofiisa abeereyo ng'akola emirimu naye nga gwakulimu ng'akutegeera nampita bwati mbadde ngezaako okuwalira okukangaza nina okuyingira nagamba Bigirwa nkuwadde eddakiika ezi 3 zokka ng'ovuddewo wano kiki omanyi lwaki abasirikale beeyongedde ku geeti omanyi oli mutabuzi nnyo oyinza okutaataaganya ebyokwerinda by'okukooti
ng'abasajja bwe bagamba obwedda abantu bajja bwe bayitawo we bayingira se bwe baŋŋaanyi olutuuse bwoti wabaddewo kakaputeni kadiployingiddewo abalala ne kamandinga security kakati ekyo ne kiba nga kiri bwekityo kati nga tugenze ku musango n'omusibe tomugambyeko nti sirina buzibu bwonna nzize ng'abantu abalala kati mu byobufuzi obalanga mangu embeera noga naye wenkwatibwa wano nkola amakulu kigattako kuwoli gwe tuzza okulwanirira tekigattako ogikumamu ogikumyemu bukumi ngikumyemu tolinze binaddirira ngikumyemu olw'ensonga nti sibadde lwedde ku ekyo naye tutunuulire ensonga eno obuufu bwayo kakati gavumenti egamba eye Uganda ti Dr. Besigye adde atuuza enkiiko na Abed Lutale egeneva mu Switzerland ne Greece Athens nga bagezaako okutema empenda okufuna ebyokulwanyisa ne bavaayo ne bajja e Nairobi ne beeyongera okutema empenda ey'okufuna ebyaki era babadde baakafunawo pisitezi 2 gavumenti yaffe teri serious wali olabye ku pisita 2 ezisulula gavumenti ng'ogenda kuba jjajja n'ogenda Switzerland n'ogenda Athens n'ogenda ku pisita 2 ng'ogenda kuba jjajja kennyini omuzannyo gukomaawo ng'ogenda kola otya ekyo ne kibeeraawo ekituli namba 1 ensonga ey'okubiri ng'omulwanyi nze ndi munyiikaavu nze ng'omulwanyi tayinza kuba omusajja w'emyaka 67 Dokita retired Colonel Kifefe Kizza Besigye myaka 67 takyalina bizibu bya school fees takyalina bizibu bya rent alwanye n'aprovinga buli muntu yenna nti mulwanyi ne bwe yetuulire wakati wali amuvunaana nga yayayaana okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga to the level nti asobola okunyiga amapeesa amalala nga bwe kigambibwa nga fe abavubuka tuli eno nga nange mwendi nga mutudde butuuzi I am embarrassed and I am totally disappointed from my generation. Omusajja oli wa myaka 67 mutale wa 65 be bali mu General Court Martial ntwadde bagezaako okukikiitanya ngeri kijja bajja ku gavumenti ya jjajja bajja ku gavumenti eno naye nga bavubuka bannange basiiba ku nnyonyi mu America Germany Bungereza Canada balya bitumbuwa tebakikiitanyaako wadde akatono bwe kati waliwo wadde okwekengeramu n'akatono nti ono gyagenze eno waliyo kaki gumanyi ekitegeeza oga nti bakukwatidde wabweru wa ggwanga ne bakuleeta nga gwe bakwatidde katwe ne bakuleeta mbiri Court Martial omanyi ekyo kitegeeza kyamaanyi nnyo kyamaanyi nnyo ffe ng'abavubuka yonna gye tuli omuwagizi omukulembeze sijiifutu soja mara mukulembeze manya sekuitare jeno tuswadde ne tuswaluka okubanga generation epika jajja agenda so tuli supposed okubanga tukwatibwa mu misango module eyo fo tulina obwetaavu okuleeta enkyukakyuka mu Uganda by all means not retired Kizza Besigye. He fought his war, he played his part. Allahu Akbar. Zetidejjo tuli banafu nnyo nga nange mwendi era kwezi tewabanga muntu addamu bano batuze na bukofiira addangamu kuddamu kumanyira mutuli mu struggle tumutwala logologo kuno tawona n'omuzindaalo guwali gubeesonyiye bagende bogerere ku mizindaalo emirala omusajja w'emyaka 67 agenda mu 7 yakyatawaana okulaba ng'akyusa eggwanga mu bya siriasi kubanga ekyo kitegeeza ebya dokita byaki bya siriasi bya ddala ekyo kitegeeza
kubanga ne bane ebyabwe singa bibadde byaddala lwebagenda ne bafuumula ebigambo eyo bagenda ne bagamba n'okugamba investor temujja Uganda biki byonna era wali ku kooti tebalabise nga bayinza okulinnyawo bavuka bananga abala tebalabise tebasobola nawe wadde n'ogu tebasobola bali mu kintu okitegedde kakati tuswadde that is point number 1 tuswadde ne tukola ki ne tuswaluka era bannaye twetaaga okwetondera eggwanga nti muli bulijjo mubadde mubalimba bulimbi buli mmere ne muddeeka ne mwebikka ne twebika ne bakyala baffe ne munyumirwa ekiro naye ebya jjajja agende twogerako byogere ku muzindaalo we don't mean it omusajja w'emyaka 65 w'emyaka 67 tebayinza okubanga bebakoze amawulire ag'okukikiitanya gavumenti munasigalamu mu social media mu ababadde bagibuutikira jjajja Besigye tagiwambye ebyo byonna tewaliwo nkugambye nange kenyini oli waddembe okundisimisinga nange kenyini nswaliddemu omusajja w'emyaka 67 yakyalwanirira nze Bigirwa awagenda okuweza emyaka 4 hawo nga tewe yabeerera mu 20 era yakola yali mu nsiko ng'alwanirira Uganda yali evugira ddala ate nga is a professional. What happened to this generation? Ne ku kooti abakangaza tebalinnye eyo kakati eyo point njimaze point ey'okubiri yeya PFF People's Front for Freedom. People's Front for Freedom. Wumba mukoze front means fight. Yes. Okay? Okulwanirira eddembe. Kakati omuyima w'ekintu bamukubye omuzinga gumukubidde n'obweru wa ggwanga. Kakati enunula yali badde endala. Yes. Enunula ya dokita kati nga waali si bye bino si byakujja ku kooti mbu kooti yakubyeko bwe ne twataddeyo empapula za beyiro no twakoze production warrant kati kuina gendako lawyer. Yes. Mukyala w'omusibe abeeyimirira babiri. Yes. Be bantu bameka bana bantu bana bebalina okubeera ku kooti abalala babeerewa omuliro gulina okuba nga gunyooka mu kibuga oli kano ate ye muyima w'ekintu. Ate wagamba People's Front for Freedom balina okwetereza nga bukyali batulageko towandiisa buwandiisi kintu naye nga tokisobole kiringa okuwasa omukazi nga wabbeeyi nga tomusobole mwezi gumu oba tuyabise tobirabangako ebyo kwezi nnyo naddala bano babuloka b'ettaka lwatunzeeyo kapoloti akubye enjawulo ya milioni 18 najja n'akangaza ng'agwa mu kyana ekyanyirira ne kikamala mu mwezi 2 ziba teziriwo. Tewalaba wa sitesha mayanja mubiri bwe yadduka maama yadduka emisinde gya kuno sitesi aliye milioni 2 olunaku oyinza omusobola yatunda kapoloti baka milioni 10 omukazi yateekamu ne sente mu kwanjula. Nkugambye oba toyinza kisobola kakati People's Front for Freedom kyekiseera yeekyekingi Lukwago ave mu kukwata obukwasa empapula kugenda mu kooti. Lukwago ye kyakola kyekyo is a lawyer anti alina okumubulizinga n'abantu tasuka waawo is a lawyer. Kakati abalwanyi ba front eyo balina okutulagako kwezi njagala okutegeeza nze bankwateeka muli ku level yange akabuga ne kaggalawo n'obalagako akabuga ne kaggalawo tekaakola ne bampanduukulula bakuta kiro nga tebakyakusobola ne baŋŋana okuŋŋamba katukuvuge tukutwale mu tawuni balabe nti tukoze eki tukutadde emirembe gidde mu tawuni bwe bayita bakomanda noyinza okomandinga bano nga tosobola kunyookeza kipiira amaanyi gampedde Bigirwa wange okitegedde nkitegeera bulungi nnyo ekyo woba okiwakanya genda ku misita guga ajja kulaba ngenze ku Besigye nange ku myaka gino nkinyoosa ekipiira okinyoosa ku Besigye naye ani akuduumira anti gwe tutanalaba kakati tetusobola kwogera ku Museveni kugenda
nga ne bye tusobola okukola ebitonotono bitulemye kubanga okulwanirira freedom is not given. Freedom is fought for. Freedom is not negotiated. Freedom is fought for. Tetusobola gamba tulwanirira eddembe lyaffe. People's Front for Freedom. Ate nga ffena tuddukira ku kooti. Bona mbasanzeewo. Aba PPF, aba PFF. Bali ku busimu, bali kuki. Bote bekubya buserefi. Bwe bityo era kyatutuukako bwe twali mu Nankanyi nga 18 November 2020 bino bya celebrating yesterday bwe bityo bwe byali nti it is a civilian organization, therefore PFF mwina okwewala okubeera another NUP, tewajja kubeerawo njawulo. Tusobola kunkwata nze Kamuli n'atanyooka. Kamuli anyooka. Tekisoboka naawe kati ate mba ndi komanda. Tekisoboka busobozi. Kati abasajja ba PFF babiriggwa basajja bakaddiye. Lukwago mulaba naye Lunnuma. Anamobilizing ani. Balina structures. Okwetola eggwanga lyonna. Balina structures. Ssemujjunganda waali akyali Nvumuulo. Ssemujjunganda Nvumuulo. Mwijjuke naye Nvumuulo. Ne ssente balina. Oyinza okuŋŋamba nti wali bayinza okukwata omuyima w'ekintu kyaffe n'obulayo akapiira akanyooka. Naye olowooza kakati Muzeeyi teyabatadde mudda aba PFF abapya. Ekyo kirala kya Muzeeyi. Pulaani zonna zibanaakola nga Muzeeyi azirinnyamu. Kati kiba kitegeeza tewali gye balaga if they cannot conceal that information. Ne babiitinga intelligence ya jjajja ekipiira ne kinyooka, kitegeeza jjajja tetumusobola. Naye intelligence ya jjajja ntuufu nti Besigye ddala badde negotiatinga mundu. Anti kakati mu byobufuzi ebya jjajja oba bamukwatidde bituufu oba si bituufu, ekikulu kiri nti bamukutte. Okiwulidde? Era bamulina. Ye intelligence ya jjajja bwetyo bwekola ki? Bwe mugamba. Kakati gulwana naye gwoteeseteese ki? Gwalwana naye. Ye question yange. Nze nkugambye bwonkwata Kamuli. Gunyooka. Emirimu gitataagana. Akatale tekakola ne paaka. Mukutte waaki? Okiwulidde? Kakati toyinza kuŋŋamba nti abasajja ababadde e Kampala nga bakulembeze ebbanga lyonna balina essente empya n'enkadde tebasobola kuteekawo eyo mbeera. Kati ebyobufuzi bannaaye bulijjo tuba tukola ki? Amazima gennyini. Tulina ozimba kapasite. Bakwata Kyagulanyi ensi yonna n'ennyogoga. Buli omu n'azinga omukira ng'aguzza waka ate kati ne bakumala gabakwata oyo kati. Abantu balindaga ssaawa emu. Bibadde bitya? Bano abafuutu sooja buli omu asibira mu kyalo gye bamuzaala. Bibadde bitya? Ku geemu. Naye enteekateeka z'entalo omukulembeze bamuteekateeka nga Manduso. Yes. Nti omukulembeze waffe saa yonna bajja musika. Naye bamusika tukikozese ng'emanduso okujja ku gavumenti. Okukyajinga public. Kati singa PFF batandise dda. PFF weba yagala okubeera ey'enjawulo ku bibiina ebirala. DP, UPC, NUP, whatever. Balina kulagira wano nga tebanagenda wala mu registration. Otherwise okutuleetera DP party 3, FDC party 2, NUP party 1, oba tukoze bubi. Kubanga balinze kyagishiti njirabi. Bajeyo n'enamba ye ey'amagye. RO 0096 oba 93. Ebusajja nga yali kumpi. Wakumpi naawe. Kyokka yagawummula. Kati civilian. Kati loko kya military court martial bajjayo eyo element. Mbo bamuteeka kakwate ka. Mpiganaje. Uyo iko mpiganaje. Okiwulidde? Kakati ekyo tulina kirina negotiable PFF njigambye. Ekyo tekiriko kuteesa. Njigambye ekyo tekiriko kuteesa. Owekitiibwa Lukwago tomala biseera mu bintu birala. Kola omulimu gwo gw'amateeka n'ekinyooke n'ekirala kitambule. Because
tulina okulwana basivilian tukome okugenda mu kooti maasho kituufu basivilian tutalwane bajja kijja kufuuka because the file eri others at large kitegeeza waliwo abalabi bakyakwata kuono esawa yonna naawe bakunona ne bakuteeka ku file naye singa public response eba eri very very high omulala tebajja mumunona. Anti ekizibu kye tulina abantu baffe baavu. Nze nina omuntu gwe nawulira ali mu Nuupu ng'ambuulira ku bintu ebyo naye ng'anoonya information engeri gyagituuse wa jjajja naye nga wa Nuupu ate w'amaanyi naga nti kwezi nti waliwo ekitegekebwa Kenya bino ne bino ne bino kati ye wabitegedde otya naga nti nange nabaddeyo naye njagala amawulire ago engeri gye ngatuusaamu ewa omusajja mukulu olina connection ne muga nti sirina era nenkittira awo wali mu recordinze ngebaagala okulikodinga bannaabwe tetwali ku ssimu twava wali mpola nga bwolaba wali era twali wano ne tugenda mpola nanziza wali n'abiŋŋamba nentya nti naliyo waliwo ekitambula Kenya era twegasse neba MP ba opposition ye Kenya kino ne kino kyekiriyo tekigenda mu maaso naye amawulire njagala gatuusa wajjajja tukoze tutya ne mugamba nti wajjajja ebyo sibiyingiramu ekkubo sirimanyi nze ngende nga neesongola nange bansenereyo information nagijeruddawa nze bansene ngende eruzira nafuuka ddimbega wa gavumenti kati bwe nkirabye olwaleero neŋŋamba omusajja ono byebyo byennyini tabanga amawulire yagatwala ayinza okuba yafuna ekkuba eddala n'atuuka kati ate nno obuzibu obusinga obungi kwe kwesiga abantu bolowooza mbu be batuufu n'ova ku bakalampenge babigirwa amazima otubadde mu bintu bino ebbanga lyonna twagumira obwavu. Abantu bano abakayingira mu kintu kino ekisooka si bagumu ekyokubiri baavu nnyo bajja mu kintu kunoonya ssente so tebajja mu struggle nze kyo kyensuubira simanyi gwe oba okiraba otya mu kulubigiro anti kakati ekyo okusinziira ku neeyisa mukulembeze gy'aba yeeyisizaamu ye justifying either yajja kunoonya ssente oba yajja mu lutalo gwe kasita obanga n'engato toyagala egendeko kataka then awo oba tokyasobola masa amasasaati njeru tayi myufu perfume ya $6 toyagala nakukoonako obugalo oleeta bwa kitundu bwoti ova mu motoka nomalawo eddakiika notereza emapeesa gesuuti nogumira bulungi nnyo nolyoka okada nokunumba bwoti kati ate jjajja abaana avaako atya kubanga jjajja ye ebyokumutwala bya misinde wamulabye musajja n'okutema ettooke takyasobola yatemye ettooke nintya n'okutya ng'alinga atema omusambi yalitemye ejjambiya nga 57 naye ng'ekitooke kiganye nokiwulidde neŋŋamba jjajjange bamuleetedde ejjambiya nga tesala olwagijjemu hadiweya bamuwadde buyi okutemako kana akawaggulu kati nno jjajja ebyo byamukozeseza ebyo byonna olina okumubala ekyamukozeseza ebyo yabadde asindika bubaka nti nkyalinamu amaanyi ne bambi gamuwedde gwekyo gwokiraba jjajja n'agezaako okusitula ettooka alisitule abayambi ne bajja nga jjajja yakulaga nti amaanyi kyakola ki akyagalira kuba kyekizibu kyasinga okuba nakyo kya myaka namaanyi mulamu kati kyekimutawaanya okupuruvinga eri eggwanga kati yabadde akulaga nti eggwanga zizemu okulyetooloola era mu field mbaddemu tondabye ekitooke nkitemye ejjambiya 57 olina kyoŋŋamba 225 ku nomination aba kwali atema bwati neŋŋamba jjajjange oba naalitema naye alitemye kakati ensonga endala gye tulina okutunuulira mu nsonga ya dokita
yensonga ya diplomacy and international relation. Ensonga eyo nkulu nnyo. International relation, diplomacy, diplomatic ties eza Uganda ne Kenya zigamba ki? Omukago gwa East Africa gugamba ki? Yeah? Okukwata omuntu e Nairobi ku level ya Dr. Besigye wuyo n'omuweererezaawo nga bamukute basirikale bansi ndala okiwulidde n'omuzza mu nsi eri azifu omukwatiddewa mu katale k'owiro ng'agenze kuwuta ku lunaku olwo lwennyini. Okiwulidde kakiba kitegeeza wano Mwai Muhoozi yagenda n'agamba nti Kenya agikuba mu ddakiika emu mu wiiki emu abaagiwanga. Obunafu twabulabye. Kenya nnafu nnyo. Nafu. Abantu bajja ne bazanyira firimu mu lugye ewuwo mu capital city ne badda mu nsi endala. Nsi ki gy'oyingizaamu emmundu zo? Pisita ebbiri. Ezikwata oli. Kubanga bamukute naki? Basirikale bamukute. SFC yamukute. Ng'ekamafulajingira mu ESO. Okiwulidde? Kale kitegeeza Kenya nafu. Ye Kenya yabitegedde byabadde bigenda mu maaso. Luto abimanyi. Obunafu bwe balina. Era bamukimidde mu nnyonyi. Ennyonyi ne flyinga in. Mu ggwanga erya Kenya. N'epiikinga omuntu n'emutwala. Byebyo byennyini ebyakolebwanga ku mulembe gwa Kayihura nga IGP. Okiwulidde? Yes. Era yanenyezebwanga nnyo kakati byaweddewo. Ngazaayo Abanyarwanda e Rwanda. Byaweddewo. Kati era byebimu. Kyekiri kye nakugamba nti Kayihura mwali munenyana wa bwereere. Ffe twalwana naye. Kituufu nkimanyi bulungi nnyo. Naye akutegeera. Bulungi nnyo. Ffe twalwana naye ku high level. Okitegeera? Nemukuba ne mufulumya. N'afuluma. Neriiso lyafa ku lulwe. Kiki? Abasajja be batiyagasi ono Walkross Range mu kabaasi aka bbulu. Naye nze ng'omulwanyi mba nkimanyi nti si yasembayo ayina jjajja ki oda. Kati jjajja oda gwe mulina okutunuulira y'ensonga. Bagamba Kayihura mubi, Kayihura mubi, Kayihura mubi, Kayihura mubi. Ebikolwa byakoma. Ndaba byeyongerako na bweyongezi okukola ki? Okunaabuuka. Akaliro kakyaliko. So mweyo embeera olina okukimanya ekyo nti no Kenya engeri gyeyisizaamu ne Uganda bamenya amateeka agafuga ensi yonna. Agensi yonna ag'okuzza omuntu mu ggwanga lye ku misango naddala gya treason. Yes. Omusango kirowoozebwa guddiziddwa mu nsi ndala nga muwalawala mumukomyawo ate nga musango gwa kuwanika kalabba mu mannyo g'empisi. Walina okubeerawo awo enjogerezeganya ezisookerwako. Ruto talina sse nga President Museveni ye yamuteeka e Kenya. Buli omu yakirabanga Museveni yakontributinga kinene nnyo mu kujja kwa Ruto. Mu ssente, mu strategy, okitegeera. Ne mu mbeera yonna ey'okutiikinga akalulu. Kubanga emmotoka za Uganda eza gavumenti zaalabibwako e Kenya nga zikola omulimu. Ne zikola omulimu. Mu nkola ey'ekina Uganda. Yes. Okitegedde? Kakati ey'ensonga tulina okugitunuulira. Tutandike okukitwala ku level eyaki eya waggulu. PFF erina okuba nga etaddewo embeera egisa wano embasi ya Kenya. Kituufu. Erina omugaso ki? Tekyalina makulu. Terina mugaso guliwo. Ensonga esembayo gye njagala okwogerako ku nsonga eyo. Abantu ba mirundi esatu abalwanyisa obwannakyemalira. Ejo esatu. Era bw'oba otya okugwa mu ezo kategore ekigambo bwannakyemalira tokyogerako. Kireke. Kola mirimu gyo. Asooka ng'ekyokufa tokakibala. Nga wakivaako. Oba ofa n'ofa. Okiwulidde? Oyo aba ali mu kulwanyisa obwannakyemalira. Bwe twogerako. Yes. Owookubiri
ng'ali mu exile. Okay? Mweno era gye tulimu ey'ennaku zino tulina omuntu omu ali mu exile. Bamuyita Kakwenza Lukira Basajja. Alwana. Ye yeka ali mu exile eya struggle. Yava wano nga passport ye buli muntu akimanyi eri Buganda Road. Yes. Kooti egikola ki? Egirina. Yaddamu okulabikako eri eggwanga ng'ali Germany. Nagamba embwezo zibadde zirimu. Mulamuzi siba passport koma nnyoko yiyo. Gikulekedde. Era n'akulaga nti embeera gye yateekawo eyo n'obukugu bwe yalaga wanaasobola kumawo nga jjajja avuddeko. Era kyekyo. Kakati nze Kakwenza si mukwano gwange nnyo. But is in the real struggle. Okitegedde? Yes. Kati buno bunaakanyi bwonna bu application bwasayiramu bwonna obusigadde bwakulya mmere, kufuna mirimu, kulya mmere, kufuna mpapula, kulya mmere. Gwe omuntu ogamba otya mbu ffe twakuuma akalulu ka Nuupu e Buyende, ekyo kino kisabirako asayiramu. Bano bahajimu bano. Ekyo kisabirako asayiramu. N'ekifaananyi kiikino n'oteyawo akafaananyi oba olina ebigirwa oba olina ekyagulanyi kennyini n'otambuliza okwo. Okuuma akalulu kakati bakuli bubi. Bandi bubi ffe twakuuma akalulu enakasongola. How? Asayiramu teyimirira eyo. Ekyo kifuuka kitya omusango? Kati bannaffe ate ekyo kye babaddemu. Ne balyoka no bagimuwa n'asinziira eyo n'alyoka awerekereza agagambo wano. Babigirwa balya ssente. Kugambye ne lubeera lutalo. Naye nga ye yadduka kisiikirize. Tasobola kuyimirirawo wano. Ekyamutwala kaguddeyo. Ekisiikirize kyamukanga bwe kiti. N'agenda. Kiwalazima gye yatunula gye yagenda. Okibulidde. Mpulira. Kakati omuntu ali omu alina asayiramu etegerekeka ebya struggle yoyo omwami Lukira Basajja. Kakwenza. Kubanga yava wano bamukola Muhoozi yamukolako efujjo okusi emwayi. Ebisambi bino n'abisikisa magalo. Baatimpula oli emiggo. Gwe oba oyagala okulaba obulumi Kakwenza bwe yayitamu. Gwe kennyini weesune ku kisambi kyo bwoti. Ne magalo. Nga toli mu ngoye. Kozesa ngalo zo osune ku kisambi kyo butiyo. Olyoka ofumiitirizemu gwe baasunisa magalo. Ate ng'amusuna yavuddeko nadda. Yes, ne bamwetoolooza ano wonna kabina ne bakakubamu emisumaali. Yes. Sajja ng'ayita mu kiseera ekizibu. It is understandable. So Kakwenza nze nsobola okwogera naye ku bya struggle. Naye bino tuli mu struggle. Tugenda mu conference omukulu wazze ate ne muwayo $200 okuyingira. Sente z'omukulu tezinaba kuwera. Bigirwa olinzitamu omuntu. Omutesitesi n'ali ebbanja awo omukulembeze agandidde ku woteri sente ze tezinawera. Alinga ajja ku stage ey'okuyimba. Alinga ez'okuyimba. Kati eyo struggle yaawa. Nze kunze Bigirwa eyinza okuba ku balala struggle. Naye kunze General Bigirwa Moses PPF 005 ERP 001 that is not a struggle. It is not. Kisoboka kitya? Ekisemberayo ddala omuntu ow'okusatu abeera mu by'okuggyako jjajja ng'ali mu kkomera. Siga nti kugendayo bugenzi olw'okuba ng'okusiba weekuli nga tatya kkomera. Nga bagambira tugende agenda bugenzi. Tatya kkomera. Funga muzigo yako. Toleeta nsonga mbu ate tuganye okola kino olw'okuba poliisi egenda tukwata. Ekya poliisi si y'ensonga tukimanyi weeri. Era olw'okuba nti weeri kyetuva tulwana. Yes. Ambya sharing hall awo. Waliwo olukiiko lwa joint. Gundi yayita Ssemuju. Ssemuju ndowooza Ssemuju ng'anda. Kyagulanyi yaliwo ne dokita yaliwo poliisi n'eruyuwa.
nakulabira Katemba nga poliisi ezze maama Sikatemba ite madirisa maama Land Cruiser y'omukulu baagivuga emisinde ye takwatibwa era Dr. Besigye yamaliriza yenyodde nabo ng'oli yagenze dda n'abiwulira Besigye gyali oba bamututte n'abiwulira kati awo struggle batogisobola muganda wange nze ebintu mbitemyetemye fe tusibye wano nakugaba vakansi mu prison emirundi 28 bakankwata emirundi 44 era nkimanyi nti saa yonna era ogenda basobola okunywa kubanga nefairo ya dokita yiyo bagambye others at large tomanyi obaesawa yonna bakuyunga nawe bijirwa bakunona ate nga bakulabyeko ku kooti mbaddewo ne banemesa era nga gwomu ku basajja ab'obulabe nkugambye jajja basinga okutya badiployingiddewo ne bagawa nowononese oyo kaze essaawa yonna agenda ne kano osaaga n'okusaaga kakati omusajja akuyise n'akuzza mu kyama aŋambiye nti eddakiika ezi bagenda kukwata bukwasi tolaye nga bongeddeko abasirikale naye nga bawananchi bajja bayitawo bwetyo balinako bayitawo sebe ekyange ekigayi bawananchi awalala nga bali munda bamuzeyimuzeyi bogambye abo gwe nga tebakukkiriza wadde akatono sebo nabo si basiru kozi wagamba nti gwogenda mu West Africa kwezi obadde ki bakugambye finally others at large atayagala ndoza twalikomye nawo bigirwa oli mutuyitisinye bwotyo kati ebya West Africa obisazizaamu ebya West Africa obisazizaamu olwafayire eno tokyagala kubyongerako kati kwezira kugamba bigirwa ojja kunzita ebya West Africa tokyayagala mbinyegereko ddala kubanga kakati si bwe kiri naye yinza okuleetera emitawaana siri musiru ebyosoka nakugamba ebintu ebintuja kugamba ekyabesigye kimala okukakkata abasajja batabusi nja kugamba ndaba nga ekifudde ekya West Africa ndaba ngaekifudde kubanga Kizza Besigye olaba omulwanyiwo ow'omukono ogwa ddyo agenza awuuba ngalo nkugambye bibaamu ebyo kakati n'ekirala observation endala gyenkoze abanuupu baganye okujja ku kooti bonna kati bo bagamba nti jajja azanya ne Dr. Besigye amuzza engulu bo ye theory gye baliko yakyana yakijega yakijega eyo nti bazanya ne jajja amuzza eki engulu oli anafuwe era tebalabiseeko tebalina makulu kati emabegaawo wonna wonna ffe tubadde twogera tebagala biwulira ate abalinde Dr. Besigye okiwulidde webaddako eno webaddako eri mukisha muntu webamuyita bwawa certificate omukwano guliwa nga gwewa ERP osobodde okugendayo obunanfuusi obulabye struggle eriko abantu abaana ba struggle tumanyiddwa solidarity ebeera solidarity olaba mugisha muntu atabuse oba azanya nejjajja nga bwe mugamba ffe tuli ku kikolwa kino tukivumirira ekya Kenya okudipotinga omuntu waffe nakkiriza balinga gwe bakwatidde katwe webali nnyo okiwulidde ffe tuli ku ekyo kubanga waliwo gwe bayijja okukwata ebya siriasi ebiriyo okitegedde kasita mubiraba mwabali mu struggle eyaddala abantu baddenga abanvuma biki kati obunanfuusi obulabye watulyamu olukwe oli munanfuusi biki kati struggle eriruddawo solidarity eriwo so singa nabo beyiye ku kooti kyandibadde kikola njagala osiibule nze maze era nze maliriza
kubanga kuweziza ebibadde special edition nze ebintu mbikugambye basi era omuntu atayiga ebintu bino bannaye oliba toliyiga kale bwe tutyo bwe tubadde ne General Bigirwa mu special edition tubeere bulungi mweraba